Uganda Omulala Bambi afiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Songa ate Munnakatemba Nakacwa Alomboze Maziga bwajjukidde ebyo byeyayitamu. Tukwanirizako ku Newspark channel obale kujja kumirako soko subscribing likinga video eno ate olekawo obubaka bwawo mu comment section. Tutandise n'amawulire nno Bambi agannaku. Waliwo Munnayuganda agambibwa nti naye Bambi afiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwolaba mu kifaananyi ye Sarah Harriet Naigaga era nga munnange ono abadde mu ggwanga lye Saudi yagendayo mu mwezi ogwa September omwaka oguwedde era nga Bambi abadde akola. Wabula amawulire getufunyeeko kigambibwa nti ono yandibwanga yaweereddwa obutwa bwe bityo nno obwebiri. Wabula bw'oba omanyi omukyalo ono mu kifaananyi ayitibwa Sarah Harriet Naigaga munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Amanyi osobola okuba nti n'otegeezaako famire y'omukyalo ono balabe engeri gye bayinza okuba nti no Bambi addizibwa mu ggwanga lya Uganda abeere nga aziikibwa. Kitalo nnyo, amawulire ago si malungi. Eyo nga tuvuddeyo Munnakatemba Nakacwa Maziga gagakabye wajjukiddemu ebyo byeyayitamu ng'omwami we oba omwagalwa we avudde mu bulamu bw'ensi eno. Era n'avuddeyo n'agamba nti okusinziira ku ebyo byeyayitamu y'ensonga lwaki okuva omwami we lwe yava mu bulamu bw'ensi eno teyaddamu kuzaala. Katubeere nga tumukuwa yabadde ku interview emu nga bamubuuza ebibuuzo. Decision y'okugaana okuddamu okuzaala wagikola luvannyuma oba agikolera awo then ngono naye mukama amugye mu bulamu bw'ensi? Decision saagifuna nti neegamba ng'omusajja avudde mu bulamu bw'ensi nti siriddamu kuzaala. Decision saakyogera nti kino sirikiddamu, but I had a lot on my hands. Natunuulira abaana bange nabaagaliza ebirungi bingi nga njagala babeere bulungi. Tolina mulimu, maama yafudde, mwami yafudde, boyfriend katugambe akulese muzigo n'abaana, tolina source of income yonna wojja sente zibaliisa, naye oli mukazi. Naye ng'ogyeko ekyokuba omukazi oli muwala muto. Nalowooza nti nina kukola ki abaana bano okubeera obulungi. Nalowooza nti we sikola ani agenda obakolerera. Nalowooza bwe ntuula ani agenda obaweerera. Nalinga oba ali luddawa. So ndaba waawo ab'enganda bamukukyawa mikwano okwogera abantu abamu bava mu bantu abalina ebizibu mu mbeera ngeri. Ekisinga eddala obukulu bw'oba oyina kati nga nze bwe nali mu situation eyo olowooza bingi. Nalowooza okulya, nalowooza okwambala, nalowooza eddwaliro, nalowooza okusoma. Saakabira ku musajja nga n'amaziga ogalaba nkaaba. I didn't cry nga bulimu afudde. Simanyi oba ky'oba olaba enjogera ebintu bingi bwe ngenda ng'omuntu afiiriddwa nga takaaba. Nze mpulira nga nfa mu mutima gwange manyi omuntu oyo nkyaliko. Tetuli ku stage si za Nakacwa. Njogera my experience. Kasikiti kaakamu? No. Bwe ndaba omuntu nga takaaba. No, abaana babiri. Yes. Omu ajja n'angamba mami daddi yeebase lwaki temumuzuukusa. Bano bonna aba lwakyokaaba lwaki temumuzuukusa. Omukulu yali nga taata we amwagala baali so close, very close. Omuto nga tamanyi. Era right now kati now and then they ask me about their dad. Kyali kitya buli wafunayo ekibuuzo nakukubira nakubuuza. Naye lwaki tewakaaba? Simanyi. Walaba ku mulambo gw'omuziga. Nga ndi naye bwe nti naye nga ekintu kinkutte mutima bwe kiki ekinyiiga omutima nga mpulira ngenda naye nga nedda tiyanfiira mu ngalo ntiyanfiira mu ngalo
naye nga kintu kinga simanyi bwe nyinza kukikunyonyola kye nalimu. I can't twali ba mukwano. Saakabanga sina maziga. Saagalina nalina bibuuzo mu mutwe nga nninga a collapsinga nga nina questions nga mpulira ebibuuzo nga mpulira ebimbuuza like kubanga nze mbyebuuza nti ngenda kukola ki abaana ngenda bakola ki ngenda kukola nti mpulira nawuliranga ebibuuzo ne ku ssaawa y'okuziika byali bingi nga nninga ngawulira omuntu ambuuza ogenda kukola ki kino ogenda kikola otya kino ogenda kikola otya nga omuntu oyo simulaba sina bwe muddamu naye nga ate omuntu oyo abuuza nze nkitukira bulungi kuba mange nakaaba nnyonnyo ng'afudde naye kulimesa akaaba naye nasooka okukwaba nga muwala wange bamutikkidde ng'asomye amaze okusoma. That is when I cried for him. Nengamba yali ayagala nnyo abaana be oba yandibadde atya oba byandibadde bitya. That is when I cried. Byampisamu byonna nga nkola okulaba nga abaana bange babeerawo simukaabiranga nakaba ku graduation kubanga graduation eya muwala wange omukulu saagiriiko nali mu America ne bamutikkira mwana wange omuto bamutikkira Manchester University nga ntudde mu hall we batikkirira. It's a very big hall. Mubeera waggulu ng'abaana bali wansi nga muli banyinene nnyo ne bamusoma erinnya n'agenda. I was just crying nga njagala ba omulanga. It's happening. Eyo nga tuvudde omuwandiisi w'ebitabo ayitibwa Kakwenza ye afuuse Kakwenza. Olwo nno oluvannyuma lw'okuba nti no yafulumye eggwanga lyattu Uganda yayongedde okuba nti nno awanda ebigambo okitegedde no mukwano. Yagambye nti abamu ku banene mu gavumenti bagenda ebweru w'eggwanga okuba nti no bajjanjabibwa gonolia naye ate bo be batocharinga oba bo be baba nga batulugunyeza lwaki baba tebaagala babeere nti nno bagenda ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. Ensonga no zabadde mpanvu akatubere nga tumukuwa abeere nti abyeyogerera. You know, these people, they even go to seek medical attention when they have these small diseases like gonorrhea. Imagine taking gonorrhea to Germany just to, flying to Germany to treat gonorrhea and syphilis. Then what about me with such kind of medical condition? So for them, when you are opposition and you are a pariah. So I cannot beg. So the only message I have for the magistrate, he should put my passport in the dock and try it. Me, I'm not going back to his stupid court. Okyali mulabi mulungi naye tukujjukiza nti subscribinga ku YouTube channel yaffe Mukwano, likinga video aterekawo bakabwawo mu comment section, tujja kubeeranga tubusoma Mukwano. Mu mawulire amalala oluvannyuma lw'akatambi akatambuziddwa ku mutimbagano nga munange omukozi wa NBS TV akwatiddwa n'omukyala omufumbo. Ono n'avuddeyo ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'ateekayo obubaka n'agamba nti bamusanze mu nnyumba ye era ne batandika okuba nti nno bakwata vidiyo. Ono agambye nti abasirikale ababadde mabega w'okuba nti nno bakwata akatambi kano bakubeera nti nno bavunaanibwa. Bwatyo bwavuddeyo n'ategeeza tujja kubeera ffe nga tuku-update nga tujja kubeera nga tukuwa ebinaaba bivuddeyo. Wekumire ku News Spark Channel. Bwettu bitambudde obadde mulabi mulungi obale kwekumira ku News Spark Channel. Tujagenda maaso n'okuba nti tukuwa amawulire ge tunaaba tufunyewo. Wekumire kweno yokka ekuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Tova ku mukutu guno nga tosoose ku subscribinga ate era tova ku mukutu guno nga tolikinze vidiyo eno akwasa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.